kirungi. Yongera obulumye. Kyekyo. Wasinga. Soko kamwa kawuliriza. Yala kayimbe. Toyimiriza nti ali mu kubivuga. Amazzi ndali amazzi gange gafa. Kanyongere ako twanyita twakola ki? Sondeza. Twanyita mati twaki? Kirungi nnyo. Natuukirirwa omukyalo ono kuba abadde kyali wange ebbanga. Kati yantuukirira n'ambuulira kikyayagala. Naye nga tambuulidde ani. Kuba nze nali simanyi nti no na Bruno. Naye n'aŋŋamba njagala kino na kino na kino na kino na kino. Ne mugamba oke. Nze ne nkeera ne mpandiika luyimba ne mugamba lwawedde n'aŋŋamba oke. Na driving n'ajja. Oluyimba twalukoledde Luwafu. N'ajja Luwafu wa Kings. Oluyimba ne tuluteekamu amaloboozi. Ne tuluta. Ne lukola magic. Nokkiriza line ziri ez'omusajja ewatatukula byonna ne mubiteekamu. Nze bwe ntuma omulimu. Nkola kiŋŋambiddwa sikyusa kuba mba ntumiddwa ekyo. Sina nsonga lwaki nkyusa. Nze emabega nali writer. Bwe client yenna bwe yajjanga n'aŋŋamba I want this and this and this. Muwe ekyo kyansabye sikyusa. Yagikubye. Nange nagimukubye. Ate nga ali ne gravity. Nange ndi ne Costa. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp.
Yimbira omusajja mubereko. Dorah abantu bawangala nabo bamaze nabo ebbanga ati lobba wa favor n'ababeererawo kati omunga yavudde mu layini tosobola kuteeka ya application kuba naawe abadde naawe kati ebintu ebyo omanyi siyinza kugamba nti siyinza ate siginza kugamba nti ye lwansonga mbadde naye sikifunangako mu bwongo sikifunangako kuba business ze zitugatta tomanya bwe kirijja ayizulu bwe kiriba tekizzeera ayizulu anti kijja otaddewo embeera nze anti kigenda okujja wabaawo embeera ekuleetera okukola ekyo naye kati sinnakifuna omwana ono abadde ati atatereera talaba waaka ono brother wange temutandika ebyo ne Bruno abadde brother wo tetwogera birala ndandudde no Costa kuva dda so kati omuntu obeera singa twali tulina okweyagala era singa tweyagala dda so tumanyinaze anti labadde toyinza kugattika Bruno simugattiseeko simanyi kukiitinga okikakasa guno gwonna omwaka njagadde Bruno ke yekka nga togatise nga totera kucyakalako si kyakala ninyuka leeti nvaayo ku 3 mu kutabula ebizigo ez'ekiro so gwe business na mwami wo business ebyo byokka byemmanyi embeera ngenzeko out tugenda ku dinners si biri bya kiduule eri gye batuyanira nti kati nkubisaamu nti wenna agenda mu club novaayo 9, 7, 8 oba 10 kati nja kwebaka ddi ate edduuka lyange ndiggulewo ddi fe tukeera kugula amaduuka ye life gye mmanyi life mami wange gye yanjigiriza kubanga mami wange musuubuzi omukyalo ono Dorah mukwano gwo mumaze naye ebbanga Bruno kete mukolagananga kuba mu music obaddemu mu music mbaddemu era ba artists bangi tuli bakyali tukoze business nyingi ne bakyali banga abo mbagala nnyo naye sigenda kugamba nti tetumeetingangako na Bruno one on one tekibangawo meetings abantu almost mu industry ya Uganda 99% mbasinkanye ne Bruno y'omu kwaba batono besinasinkana simusinkanangako emboozi yonna wagiwuliriza omukyalo ne jazanyumya n'ogiteeka mu luyimba lumu nze sawuliriza mboozi jazanyumya kuba nze mbeera ku internet mba focused ku bintu byengenda owandiikako wanyumiza ate nga taŋŋambye erinnya lya muntu kyovulaba mu luyimba temuli linnya lya muntu nga kunyumiza bino ebibadde obadde tobimanyi wano Bruno tukwate bulungi sajja abadde tabiri simumanyi simbadde sibimanyi nze Bruno mumanyi naye mbadde sibimanyi mbadde sibimanyi wakutemboozi ya client ate nga kyaliwo yes kyekiriwo kati mugenda kutambuza oluyimba luno paka wa no oluyimba nga buli muntu ayagala okutambula ayagala okweyongerako kati nze siyinza gamba nti oluyimba nange twaluta kuba olunaku lwe twava mu studio Dorah ye n'akomawo eno nze nensinkana omwami gwenkola naye ne tuta oluyimba kwanza jukira twaluta kiro bwe natuuka ewaka saa 5 na ku simu nagiteekaawo neneebaka but in the morning nenekanga oluyimba lutandise okukola magic of course buli omu ayagala kweyongera kutambula neŋŋamba waawo naye oluyimba lukola bulungi nange bye mbadde nsaba Katonda kati ate nnyinza okugaana nti nno bireme ettambula mbonkere ndujjeyo mba mulwadde brand Costa ebeera etambula kati olwaleero ku kino kye wakoze eriyo abakyala abaliyo nga badde mu bulumi bwe bumu Dorah bwayitamu nga tayimbangako naye ng'alabye Costa asobodde ofuula Dorah omuyimbi genda bakwasaganya otya kati olaba Dorah kyali wange n'ate Dorah yansasudde oyo yenna ajja nga ayagala ekyo andabisemu ku bba wange ayina okuba nga agenda sasula akasente era akusanga ewa kuba noono yansasudde kyali wange naye yansasudde ate nno ssente eziwera Dorah ssente oziramu ebyaddala tali mukyala wa bizigo mwavu kizibu badde bayaba omu kibuga bokka wakati
anti kati nze nkolera ku online ama YouTuber. Sabatakolera online gwe kiyinza wakana naye gwe kiyokke. Era abasinga bali online. Naye abasinga si ba YouTubers. Oyimba bya mukazi. Costa. Checho. Mugambe tayimba bya mukazi ayimbe bibye. Berango muchokoza Costa muchokoze. Checho. Costa toyimba bya mukazi. Costa toyimba bya mukazi. Yimba tilibusezizo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.